ABAEBBULANIYA essuula 9 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Era n'endagaano ey'olubereberye yalina empisa ezaalagirwa ez'okusinzanga Katonda n'ekifo ekitukuvu eky'omu nsi. Weema yakolebwa ng'erimu ebitundu bibiri, ekitundu ekimu nga mwe muli ekikondo ekya zaabu eky'ettaala n'emmeeza n'emigaati egy'okulaga. Kino nga kiyitibwa awatukuvu. Era waaliwo olutimba olwokubiri ng'emabega waalwo we waali ekifo ekiyitibwa awatukuvu w'awatukuvu. Mu kifo ekyo mwalimu ekyotereza ekya zaabu n'essanduuko ey'endagaano eyabikibwako zaabu enjuyi zonna, eyalimu ekibiya ekya zaabu omwalimu emmanu n'omuggo gwa Alooni ogwaloka n'ebipande eby'endagaano, ne kungulu ku kyo bakeerubbi ab'ekitiibwa nga basiikiriza entebe ey'okusaasira, bye tutayinza kwogerako kaakano kinnakimu. Naye ebyo bwe byakolebwa bwe bityo, bakabona baayingiranga buli lunaku mu kitundu kya weema ekisooka okutuukirizanga emirimu egy'okuweereza. Naye mu kiri ekyokubiri, kabona asinga obukulu yekka yayingirangamu omulundi gumu buli mwaka, era yagendangayo n'omusaayi gwe yawangayo ku lulwe n'olw'ebibi by'abantu bye baakolanga mu butamanya. Omwoyo Omutukuvu atutegeeza nti ng'ekkubo erituuka mu kifo ekitukuvu lyali terinnalabisibwa, ng'eweema ey'olubereberye ekyayimiriddewo. Amakulu g'ebyo mu kiseera kino ge gano nti ebirabo era ne ssaddaaka ebyaweebwangayo nga tebiyinza kutukuza mutima gw'oyo asinza. Ebyo byakomanga ku ngulu nga bifa ku kulya na kunywa na bulombolombo obw'okunaaza okutuusa ku biro eby'okudda obujja. Naye Kristo bwe yajja, kabona asinga obukulu ow'ebigambo ebirungi ebigenda okujja, n'ayita mu weema esinga obukulu n'okutuukirira, etaakolebwa na mikono, amakulu etali ya mu nsi muno, so si lwa musaayi gwa mbuzi n'ennyama, naye lwa musaayi gwe ye, n'ayingirira ddala omulundi gumu mu watukuvu bwe yamala okufuna okununula okutaggwaawo. Kuba oba ng'omusaayi gw'embuzi n'ente ennume n'evvu ly'ente enduusi ebimansirwa ku abo abalina ebibi bitukuza okunaaza omubiri, omusaayi gwa Kristo eyeewaayo yekka olw'omwoyo ataggwaawo eri Katonda nga taliiko bulema tegulisinga nnyo okunaaza omwoyo gwammwe okuva mu bikolwa ebifu okuweereza Katonda omulamu? N'olwekyo Kristo ye kyava abeera omubaka w'endagaano empya, okufa bwe kwabeerawo olw'okununula mu byonoono eby'omu ndagaano ey'olubereberye, abaayitibwa balyoke baweebwe okusuubira okw'obusika obutaggwaawo. Kubanga awaba endagaano ey'obusika, kigwana okubaawo okufa kw'oyo eyagikola. Kubanga endagaano ey'obusika ekola ng'eyagikola amaze okufa, kubanga teba na makulu ng'eyagikola akyali mulamu. Era n'endagaano ey'olubereberye teyakakasibwa awatali musaayi. Kubanga buli kiragiro bwe kyamalanga okwogerwa Musa eri abantu bonna ng'amateeka bwe gali, n'atwalanga omusaayi gw'ennyana n'embuzi wamu n'amazzi n'ebyoya by'endiga ebimyufu n'ezzoobu, n'amansiranga ku kitabo kyennyini era ne ku bantu bonna, ng'ayogera nti, guno gwe musaayi gw'endagaano Katonda gye yabalagira. Era nate eweema n'ebintu byonna eby'okuweereza n'abimansirangako omusaayi bw'atyo. Era mu mateeka buli kintu kitukuzibwa na musaayi, era awatali kuyiwa musaayi tewabaawo kusonyiyibwa. Kale ebifaananyi by'ebyo eby'omu ggulu kyebiva byetaaga okutukuzibwa ne ssaddaaka, naye ebintu by'omu ggulu byennyini biteekwa kutukuzibwa na ssaddaaka ezisinga ezo. Kubanga Kristo teyayingira mu kifo ekitukuvu ekyakolebwa n'emikono, ekyafaanana ng'ekyo eky'amazima, naye yayingira mu ggulu mwennyini gy'ali kaakano mu maaso ga Katonda ku lwaffe. So si kwewangayo mirundi mingi nga kabona asinga obukulu bw'ayingira mu kifo ekitukuvu buli mwaka n'omusaayi ogutali gugwe, kubanga kyandimugwanidde okubonaabonanga emirundi mingi okuva ku kutondebwa kw'ensi, naye kaakano yajja omulundi gumu ku nkomerero y'emirembe alyoke aggyewo ekibi olw'okwewaayo ye yennyini. Era ng'abantu bwe baterekerwa okufa omulundi gumu oluvannyuma lw'okwo omusango, era ne Kristo bw'atyo bwe yamala okuweebwayo omulundi gumu olw'okwetikka ebibi by'abangi, alirabika omulundi ogwokubiri awatali kibi eri abo abamulindirira olw'obulokozi.